bw'osalawo okuyimirira ku mazima salawo oyimirire bw'omu. Abantu bagenda kuvaayo bo bakulabe nti ddala gundi ali ku mazima, naye bw'olikola nti kankola abantu bandabe n'ekyokola abantu tebajja kisiima. Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti bw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu, tosuubirayo muntu n'omu agenda kuvaayo ku defending. Ekyo bwe kiri. Abantu bangi mu NUP ng'abantu babawa ebitiibwa era babayita ab'ebitiibwa, abakungu, byonna bye baagala babibatuumye, naye ng'ebitiibwa byabwe baliwo okubikuuma butabaggyibwako, wabula ng'omulamwa gw'ekibiina ogwabaleeta baaguvaako dda. Kyagulanyi Ssentamu yali atandika ekibiina kya People Power, kyakitandika ku musingi gw'amaanyi g'abantu nti be balina okwerwanirira okufuna obukulembeze obulungi mu ggwanga Uganda. Kyova olaba yakugamba nti si ye mukama w'abantu, wabula abantu be bakama be, olw'ensonga nti awuliriza nnyo ekyo kye boogera era n'ayagala kiteekebwe mu nkola. Yalonda ababaka okugenda mu paalamenti ne bakansalazi ne bachairman b'ebitundu eby'enjawulo bamuyambeko okusobola okufunzafunza Mwami Museveni, kubanga nti bo baba babirondiddwa mu bifo ebinene ng'abantu ba wansi banguwa okuwulira eddoboozi ly'abo abantu ne bateeka mu nkola ebyogeddwa. Bangi bwe balondebwa balowooza batuuka gye balaga. Olunaku olwaleero abaana batandise okubakubamu ebituli nga bagamba twabalonda kwekkusa bwekkusa, naye tebalina kye batugamba. Olunaku olwaleero ku mbeera eyabaddewo mu ngendo za Robert Kyagulanyi Ssentamu zabadde ajja atambula ez'okutalaga eggwanga, Kyagulanyi Ssentamu yadde afuna okutiisibwatiisibwa naddala olunaku olw'eggulo yabadde mu bitundu by'e Kabaale, era bw'atyo abantu bangi buli omu yayogedde ebikankana. Bwe batyo bayogedde nga batiisatiisa poliisi n'okugirabula. N'omubaka wa Kampala Central Shamimu Malende we yaviiriddeyo n'akola posti ku mukutu gwe gwa Facebook ng'agamba abasirikale ba poliisi n'abamagye nti byonna bye mwagala okukola mu bikole, naye ke mugeza ne mukwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mumutemula kijja kubatuulamu, njogedde misana sikiddamu. Bwe batyo bannakibiina kya NUP bavuddeyo ne bamwandukula nga bagamba nti bye boogera babyogera kweyisaako, babyogera okunoonya public sympathy, naye nga tebabikakasa kubanga bakimanyi nti bo omulamwa gwabwe gwa kunyweza bufo bwabwe so si kukolera bantu bannayuganda. Bagamba nti Shamimu Malende obwo obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe waakiri kyandibadde ky'amagezi nnyo okubeera nti alina kye yali akozeewo, kubanga ye muntu omu awolereza abaana b'NUP abakyali mu makomera n'olwaleero. Bagamba nti yeewuuba mu makooti ng'agenda okuwolereza abantu abo, naye obuyinza bw'alina singa yabukozesa okuduumira abaana b'e Kampala bakulembera, n'abagamba nti owaaye tusituke tugende tubanje abasibe baffe abali mu makomera singa baabatadda. Naye bagamba nti bakoma bukomi mu bigambo kwogera naye nga tebateeka mu nkola. Balinza okukuumirawo ebifo byabwe bakomewo 2026 okujja okusaba bannayuganda akalulu akabaza mu paalamenti. Abaana b'NUP banyiivu bagamba nti ne banaakomawo tebagenda kubongera kalulu kubanga omukisa gwe babawadde gubalemye okukozesa obulungi okuyamba munnayuganda ali wansi abonaabona. Bo basalawo okulya nsimbi za Museveni naye nga bazannya buzannyo bwabwe okubuzaabuza munnayuganda okulaga nti bali kimu ne Kyagulanyi Ssentamu, so nga bo Kyagulanyi tebamulinako, just bamukozesanga ddala kumuwalampirako kasita batuuka gye balaga ne balaba ng'ebyabwe biwedde. Wala okusaasira kwange eri Comrade Nusufa Nakato era okuviirwako taatawe kitalo nnyo bambi, Mukama Katonda akukumye. Ben antandikewo nti ejjo mu country tour yabadde etambula ennaku zino, Gogweni yasanze okusoomoozebwa gye yabadde e Kabaale. Mwabirabye nadde mpita italengwa ku posti y'omubaka omu Shamimu Malende ng'akoze kiposti ali mu kutiisatiisa nti byonna byonna mubikole, naye simanyi obanga alaga nti omutta Gogweni abantu oba tujja kutabuka. Laki sinuwide n'enseka mwana omaye lwaki nze mmwe babakamu temukyalina kiki muyinza kwogera nze nekiteekinga siriyasi muwe mutyo. Shamimu Malende muleke kulimba bantu, kati nze nkole posti, Kadama akole posti, n'abasigadde bakole posti, naawe okole posti. Mubabaka tubeetaaza bikolwa okitegeera. Ekyokubiri muleke kulimbalimba bantu, kamba buulire kino olwaliro mukitegeere. Akyogerako si yakireeta. Omusajja ono amalako era ku makya n'afuna obuzugudu wayini oba n'afa, akyogerako si yakireeta. Ababaka bamwe awo mubalaba
tebayinza yadde okukunga omulema baprotestinge eri ekiba kituuse ku bwebwana tebasobola babeera basigalayo mu mayumba gaabwe nga balinze kuziika bo kye bakyasinza okufaako byebifo byabwe so natunulidde Shamim Malende nga yeejubisa ku bipost nengamba ono omukazi ate mwenna bwe muntu si yekka mwenna bwe muti temusobola Malende nga tonnabagendeyo wala okimanyi bulungi Victoria Kyagulanyi yabbibwa mu constituency ejo kiikirira olina gwe wali okunze olina abantu be wali okunze bakole peaceful demonstration kukyesha toka ku Kyagulanyi oba Kyagulanyi we yateeka ekkooti mu bantu olina be wakunga mwana abantu mwamulooza tuli basiru mukitegeera Kyagulanyi n'amalakera ku makya n'afa akyogerako si yakireeta omuntu owa wansi inze naawe alaba vidiyo eno n'omuntu owa wansi eri be mwalabe batambula abo be balumwa era ebasobola okukeera ku makya ne beeyiwa ku nguudo naye nga tekuli mubaka n'ogu kino nkibabuulira bali baagala bifo byabwe bye basinga okukolerera kati kankusese gyali mu kutambula layo ababaka bameka abamuliko bafa bifo byabwe Malende nga tutinagenda wala ebintu byombi followinga nnyo era ng'oli lawyer ali professional okimanyi bulungi emisango egivunaanwa abaana abo bonna giri bogus nekisingaza okuneewuunyisa ababaka baali bana ne bateeka gavumenti ku nninga we baasiba Sheikh Kamuga ne bamuta oluvannyuma lwa wiiki emu naye tulina ababaka 5 ababaka 6 naye abaana balemedde mu makomera ababaka baali bana Sheikh Kamuga bamuta tulina ababaka 6 abaana bakyali mu makomera ekirewuso kiri mu kimu Shamim Malende gokubeera professional oyo kimanyi bulungi kiri abaana abo abaana tebalina misango nyo giri bogus naye n'osigala nga ng'ogenda mu makooti nga weewuuba gwe kikukolera kubobeera olaga abantu nti okola kikukolera mwawata naako kibuuka Shamim Malende kimukolera naye nze ndaba sort of bogusness Mwai Museveni watu wazenga ayise ebiseera teriyo dikiteeta asiba abantu nga basibidde bisongasonga ng'ebyo amala gata abantu nga abantu bamutadde ku pressure taliyo era Mwai Museveni tajja kuta abantu abo nawe kenyo oli mukazanyo kwa Mwai Museveni oli mukola ki oli mukuzanyira golaga nti okola naye n'oddayo nga bongeddeko bino duli n'oddayo nga bongeddeko kiri wali ozeeka awo n'okomawo mu kibiina n'otuulako ne baloya abakukunavu nga Medad Sseggona n'oyo simanyi Mpuuga ne muteesaganya ne mugaana naye bannange Mwai Museveni alayika abaana tagenda kubata tukoze embeera kyokulaba nga abaana bano bava mu makomera kizeyo ku posti eri nti gwe nga tonnaba kubeera ng'owoza mbu semanyi mubeeko kye mumukola mujja tulaga tukimanyi tujja balagako musooke mutulageko mujja abaana abalemedde mukomera kimba musooke otulagako Malende mutulageeko abakammwe abaana bave mu makomera abo kitegeera muli awo mubuzaabuza abantu mukola political statements abantu bagetinga excited temubuzaabuza abantu temwetangako nkyukakyuka mwe mufa ku bifo byammwe mwali muteeseganyizaako ne mugamba kakati this is the way forward era mwali muvuddeyoko ne mugamba Mwai Museveni abaana bonna basibiddwa obasibidde ebisango ebiri bogus kati ffe nga ababaka ba Nuupu tukuwadde ennaku west ebbanga weriti abaana abo bateebwe weba tebateereddwa tugenda kukuŋŋaanya abantu tugenda mobilizinga masses tuprotestinga eri abaana abo ekyo ekintu kasita muli kikola abaana baliva mu makomera naye bano ababaka bonna basirisi tebasobola kuyimbula abaana abo nga ababaka be mwalonda tebataddewo kibuli tekisoboka kineewuunyisa kino kisegirinya kitembere obulwadde ku social media ne Ssewanyana okitegeera mukomera bagendayo oluvannyuma naye nga bali abaana baali babasiba dda mwasobola Mpuuga ne Sseggona okubeera nga mweyimirira Ssegirinya ne Ssewanyana ne mubateeseza ne bava mu makomera
lwansonga mwefaako mwekka. Okitegeera ate bano abaasibwa mu kampeyinizi zammwe, abaasibwa nga banoonya obululu bwammwe, mubalowooleza ki? Okitegeera tulaba Kayihura ebikolobero byonna bye yakola mubimanyi. Gavumenti yamwejeereza ne bagamba talina misango, naye musirise. Abaana ebasibidde mu makomero okumala ebbanga nga mukimanyi bulungi tebalina musango gwebavunaanya kuwagira kyagayo omusango gwebavunaanya kubeera nga tebalina ndowooza yeemu na Mwami Museveni musirise. Ennaku ziri 2 oba 3 okuva Kayihura we bamwejeereza emisango egyo ate nga yagissa. Kwega mwana bantu mmwe nze muntabula, muleke kulimba bantu, muliwo ku lwa bifo byammwe. Mpuuga diwe mwali muzeeka ne mutema gavumenti ku pressure abaana abo bayimbulwe. Kyayumalende nazunga naddeero alaga nti akola atokokobawo mulonde kyaliko naye ng'akimanyi byazungirako byonna bya kisiru. Akimanyi teri kijja kugguka, byonna bya kisiru. Bobi Wine yabagamba toyinza kunoonya bwenkanya mu kkooti zamusimira mu bbwa, mu kkooti z'abatemu tosobola. Negwe oli bize mu kkooti olemeddeko, okimanye bulungi.